Wano ku muyimbi waffe gwe bayita Olisha M amawulire ge mwawuliddeko gabadde gannaku nnyo okuba ate nga yafiira mu lutalo lw'abakyala era enteekateeka zonna zaatambudde bulungi nnyo wali ekamali bugonze waabwe bamuziise n'omwana we omwana nno erinnya bamutumye lya Aisha bamuziise awo wennyini ku kijja embeera teyabadde ennyangu wadde n'akamu ne bangi nnyo wadde tebawulyanga ku Olisha M n'enkakasa abasinga lwakwekaza bwekaza bw'oba wali owulidde ku mulongo babiri essaala nkakasa nti wali owuliddeko ku Olisha M be bamu ku bayimbi baatambudde nabo ebbanga n'ebbanga kati ye Olisha M oyo naffe wano tubadde abadde munywanyi waffe nnyo 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 era ezimu ku interviews eziyinza okukakasa nti abadde munywanyi waffe sooka owuliremu kati ninje nkubuulire byonna nga byabadde amanya gange amatuufu yenze Namubiru Olivia Mildred. Kati Olisha nagira OLI nenjigattako sha because olwosisanga alina abaana balina amanya gakozako sha kati nenkola Olisha then M Eva Mildred. Bubaka kiboolekera abantu b'ewaka eno ab'Ekabale Bugonzi bonna abantu bonna ab'e Masaka mu tawuni mu Nyendo n'okweyongera ebitundu byonna byemanyinde byesimanyi bambi mbagala nnyo nnyo era nsaba mwagale nnyo Olisha M nsaba muwulirize obuyimba bwange mubwagale mubusabe ku radio kale Olisha M zezimu ku interviews zetwayogerako naye way back era sooka owulire musiibye mutya muli mutya mwasuze mutya zababuzaako bampita Olisha M ate nga nange ndiwe Masaka Olisha M obadde otubuzeeko ate mbabuzeeko naye kati wendi nkomyewo timbye concert tulinza okulaba Masaka ne tugamba oba tunateeka Lukaya enyabo next time tujja kola nyingi newaffe tujja kuleetayo Masaka mukama wanaba yagadde omuntu agala kumanyako Olisha M azaalibwa wanze awo namanyiwo natambuzangawo bigera Olisha M bamuzala Kabale Bugonzi awo wennyini ku luguudo enyabo ndabuze wa mwami Kasasa enyabo music omuyingira mwaka ki Olisha M music nga namutandika ddako lwakuba nasirikamuko obusirisi okuyimba okutuufu natandika okuyimba mu 2013 kuyimba nti kati nyimba ng'era bwendi era nayimba akayimba ne David Lutalo kebayita Gwenjagala awo natandika ali serious noleeta music noleeta akatambala nendeeta akatambala nendeeta nnyinimu nendeeta obuyimba bungi nnyo ninasiima anvuga kiralu onvuga kiralu bubuzera etambula zonna bubuzera ninda ye concert olabako bulabi bungi bonera ngenda kuyimba kale gegamu ku maloboozi g'Olisha M ge twayinako naye nga twogerako naye ku ndongo nga bwe yali obudde obwo nga bwe kyali kitambula music bingi biba bingi nnyo 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 nno ng'era buli kintu nga buli business because neno nayo business wadde ba talent nti oba ojagala naye ateera mwe tufuna kati nekitegeeza nti era business biba bingi naye tolina bitunuulira era sibiteeka nnyo na mu 20 nsobola obinnyonnyola kubanga sibyeteekako bw'obyeteekako ennyo biyinza okukulemesa kati bibaamu naye mbiraba bulabi n'entoba n'ennwana naye ng'ekikulu kati music ennaku zino omuntu olina kuba ne management oba ne sente abaana bangi balina ebitone bambi naye nga tebasobola bituukiriza kati Uganda weetuuse mu buli kimu oba oyimba bulungi oba oyimba bubi ne bwoba radio presenter ne bwoba olina okwefaako kale obuzibu bwokka ezibeera sente kati nze zendaba ebirala sibiraba akadde kano olina management etuyambako okutambuza music waffe yes weeri management weeri ddala era bebakola ne ku concert weeri batambula team nene kale zezimu ku mboozi interviews etwaliko ne Olisha M nga tunyumizaamu katulinyemu wano kati